Abantu ab'enjawulo omuli bannabyabufuzi, bannamawulire, abavuganya, abantu ba bulijjo n'abalala balabiddwako nga bakoseddwa bya nsusso oluvannyuma lw'okubwa bakuumaddembe mu kuwenja akalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North abali mu kuttunka mu kiseera kino. Mu bakubwa mulimu abakazi n'abasajja. Kati nga Uganda yeteekateeka okwegatta ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abakyala ku lw'omukaaga lwa wiiki eno, ab'ekitongole ki Forum for Women in Democracy FOWODE bakangudde ku ddoboozi eri gavumenti ku mivuyo egikwetobeseemu. Naye tuvumirira sekuvumirira obutabanguko obukolebwa mu ssaawa za kampeyini obutyobola eddembe ly'abakyala. Abakyala bakubiddwa, abasirikali, abapoliisi, ab'amagye abali mu kukuba abakyala, n'abaami abakubibwa kubanga era nabo baana b'abakyala. Si kya buntu bulamu okulaba nti omuntu bw'aba exercising a right ye, a right to vote, gavumenti neevaayo nekuba abantu. Ebikolwa bino era bagamba nti byongedde okutyobola eddembe ly'obuntu naddala ery'abakyala, kye bagamba nti kati bituuse okulobera abakyala okwesimbawo ku bifo ebivuganyizibwako. Bwe mukuba abantu, abakyala batya ne batya okwewaayo nti nabo bagende mu kalulu kubanga bamanyi nti bwe batuukayo bagenda kulaba ebintu eby'enjawulo. Mbu tebakoma ku ekyo, bano bamanyi n'okukola ebikolobero ku bakyala. Waliwo abaabarepinga, waliwo abaabakuba, waliwo abaabaintimidatinga. Kati mu mwaka guno bwe tugenda mu lunaku lw'abakyala, tumanye nti abakyala baneewaayo ogenda mu kalulu bajja kubeera n'ekitiibwa kyabwe ng'abakyala, baveeyo nga abakyali bakyala. Wabula n'abasajja abakubwa bano batutegeezezza nga bwe bawunzika nga banyigiriza kitonde kikazi. Tetwagala muntu yenna akubibwe kubanga oyo omwami gwe mukubye alina omukyala waka, alina abawala waka, alina maama we atamulumirirwa, yazalibwa mukyala. Ebifo ebivuganyizibwako abantu bonna mbw abakyala bwe babyesimbako abantu bakyabayisaamu amaaso ko n'obutabeesiga. Ebiseera ebisinga tusanga nti abakyala baba beewaddeyo nti bagenda mu direct seats. Community tebawa ekitiibwa. Bo balowooza nti zino seats z'abaami bokka, nedda. Ku bakyala 100 mu Paalamenti yaffe 7 bokka mu Paalamenti yaffe mu Paalamenti baffe 7 bokka be bayita mu district direct seats za Paalamenti. Mbw era waliwo n'abakulembeze abakozesa abakyala mu kukola ebintu ebyakavuyo n'ekigendererwa eky'okutta ekifaananyi kyabwe. Naye ate era tetwagala nti mukozese abakyala okubateeka mu bifo nga mumanyi nti mugenda bafrontinga nga faces zammwe ze mukoleramu ebikolimo. Waliwo we batwala abakyala nga bamanyi nti bagenda kuba abantu. Kirabike nti abakyala kati be bali mu kukola ki? Be bali mu kukola obuvuyo mu kampeyini. Erinnya ly'abakyala era nalyo lyononeke. Tetwagala mukozese women. Kiza era alaze obweraliikirivu olwa gavumenti okulabika ng'eremereddwa obuvunaanyizibwa bwayo obw'okukuuma munnansi n'ebintu bye. Naye bwe bagenda ne bakuba abannansi, gavumenti neevayo negamba ababakubye tetubamanyi. Mubatulage mwabakutte kubanga the head of security is the head of the country. Kati wano mu Uganda twalibadde nga tuli bamukisa kubanga ne mutabaniwe yayimirira ki ebyamagye. Kati awo twalibadde nga tugamba nti security eri tight. Abasajja nabo baliko obuvunaanyizibwa bwe balina okutuukiriza mu kwongera abakyala amaanyi naddala mu by'obufuzi. Bayambe bawagire abakyala babeere nga bafuna obwenkanya. Ate ekirala tusaba abaami bawagire abakyala ne mu byensimbi. Okujaguza olunaku lw'abakyala kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.